Olunaku lwakubiri omulabi wange owa Bukedde TV1 njagala nkwaniriza era nkubuuzeeko nti osibyeyo otya nowebale nnyo okubanga mu TV zonna osazeewo otulo laba agataliiko nfuufu. Nze Ssanyu Robina Mweruka nze ne Mebo Mulungi tuze kutegeeza bigenze maaso mu ggwanga era katandike n'ebikulu ebigalimu ag'olunaku olwaleero. Omukazi yasalako Bob Sajja n'adduka poliisi emukutte. Eyali RCC w'e Lubaga Anderson Burora akwatiddwa wakugulwako ogw'okukozesa obubi omutimbagano. Ng'akozesa omukutu gwe gwa X. Bamulekwa b'omugaga w'essomero lya St. Lucia baseemu okuttunka olw'emmaali. Omu alemeddeko bakeberebwe DNA. Tugireyo ekituufu. Paalamenti ekuumiddwa butiribiri ng'ababaka bakubaganya ebirowoozo ku budget President gye yagaanye okussaako omukono. Ezzeemu neeyisibwa. No reshuffling of the budget. Kale kemukalidde katunyumye agataliiko nfuufu. Tutandise ne poliisi ey'e Kamuli ekutte omukazi yasalako Bob Sajja ku ntandikwa y'omwezi oguwedde. Ono bamukukunudde mu ssabo gy'abadde yeekwese mu bitundu eby'e Namutumba. Basabye kkooti emusibe mayisa kubanga naye ekikolwa kye yamukolako kyakumubeerako obulamu bwe bwonna. Kogatali konfunga kumi omwezi oguli twakulaga embozi ya Semaka Moses Kawubanya eyali awuliddwa ekitanda mu ddwaliro e Kamuli ng'alumiza mukazi we Susan Namuganza okumusalako amaka. Tuwamala nikwesimula n'itawula n'omukyeyuma. So nawulira bwakisako nditakunda kiti. Engera nga 10 yajja mu ddwaliro e Kamuli bamuleeta mu ddwaliro Mulago okujjenja olulala basawo Kamutema ndisiwa kuddamu kweyagalira musanyuyo obufumbo. Katono yasigula ndala y'omukyala era nga poliisi yasigala ekola omuyigo ku Namuganza okutuusa bamukwatidde ku kyalo Buwaga mu ggomba ly'e Bulange mu disitulikiti Namutumba. Omwogezi wa poliisi Musuga North Mayor Kasada akisiza okukwatibwa kwa Namuganza nti bamununudde ku ssimu zaakubanga abuuza agafeeyo wakati mu kwewaana teweyekumye si wangu wakumuzuula. Yali yajja wa muganda we yafumbirwa awo yatuuka ebyasirika ezira kyeyabakobera boolowooza balowooza nti yali akyaire era ezira kyebabaire bayire kubanga tuteekateeka fayiro eweeyo onaye naatwalibwe mu mbuga. Okusinziira Kasada omuyigo gwetabiddwamu poliisi amagye n'ekitongole kirwanirira eddembe ly'abaana okukendeeza ku tanko mu maka ekya Uganda Women's Network Namuganza mu kugera kwategeeza nti Sitani ye Mukema era yejjusa okusala kubba obusajja n'asaba ekisonyiwo. DPC w'e Kamuli Rebecca ayita abumidde ebikola bino n'asaba abantu okulupa mu buyinza nga tebannaba kusalawo mu busongo. Ekikolwa kyali kikyamu ate kya butemu ate ne tukubiriza abakyala abalala abali eyo nti bwe mubeeranga n'okulwanagana mu maka tulina abantu ng'abamadiini ng'abapasita basheeki bareverandi oba tulina abazadde tulina emikwano gye tuyinza okugenda ne tubasaba ne batugonyolera ensonga zaffe. Yaradisi w'e Kamuli Rose Birungi atendezza omulimu poliisi y'e Kamuli gwekoze okukwata omukyalo ono n'avumirwa n'ekikolwa kye yakola. Kyatukola bubi nnyo kubanga yakosa nnyo omwami ate bwe yamala okikola n'adduka. Nenjagala okwebaza ennyonyere ddala aba security yange wano ey'e Kamuli. Poliisi ekoze omulimu munene kubanga okuva lwe yadduka ebadde emunoonya. Yakawubanya olulabika Namuganza bakira gwayita omutemo akabye nasse n'ekikowe olw'obukenke bwabaddeko. Mu mirembe yali mukazi wange naye takaali mukazi kubambaire mubalira mu baafwera sibe bamugemye nayongera okuguma omutima nti nsobola okukuza abaana ate n'abaana beene bamaze okuguma bayidinga maama azirawo. Ategeeza nti abadde mbuyalike vula okumuwonayo ky'amaka oba essomero lya Serena Nassana Primary School Busana Namuganza gy'abadde bbaasa. Ono alina okusaba kwa mirundi ebiri okusooka ayagala kkooti esibye Namuganza mayisa kuba n'ekibonezi kye yamusaako kya bulamu bwonna. Ng'era kkooti eyo yeetengereire eramula omukazi oyo abe mu ikomera
paka obulamu bwe kuba ekiwundu kiyantuusaako ekibonekako n'ekyokumwoyo kijja kumbaako paka. Asabye n'abazadde okusuulibwa bulekera abaana kubanga omuntu mukwadde beeralikirira akwatiddwa. Neebaza abo nibananga abafunye chansi okwogera nga nti Kawabanya bwafiire tibaire tutwenda akola mulimu ogwayi tudda kuira mutukole mbakubiriza nti kyenda mwakola timwena mwena muliwo. Nathan Sengoba yakusakidde Gulin ku Lwabukede TV. Ate bamulekwa ab'omugenzi Joseph Nyanzi ngono ye yali nannyini ssomero erya St. Lucia erisangibwa e Namagoma bazzeemu okutunka olw'ebyobusika. Abamu balumiriza bannaabwe okwagala okubayita kulitalaba olwo abatwaleko ebintu kitaabwe bye yaleka. Olwo abalala bo bagamba nti basaanye babatwale babaggyeko omusaayi bakakase oba ddala bonna bazaalibwa wamu. Emali y'omugenzi Joseph Nyanzi yali ow'essomero lya St. Lucia Namagoma yongedde okutabula. Bamulekwa ne baddukira mu kkooti nga balumiriza bannaabwe okweza olukujjukujjo okubyeza. Abakulembeddwa Michael Joseph Mawejje, Judy Mukwaya ne Dominic Lutakumbi bagenze mu kkooti ekola ku nsonga z'amaka mu Kampala nga balumiriza baganda baabwe okuli Francis Xavier Sentamo ne Annie Karobo olw'okweza obwannannyini bw'essomero lino okuva ku Nyanzi Foundation ekitabo yali lekanibaliza mu kampuni obwannannyini ya St. Lucia Hill School Limited. Era y'ensonga etuleese mu kkooti olwaleero nga twagala okumanya obwannannyini essomero yaani. Essomero lyaliwo emyaka 7 emabega ate eno kampani yo yajjawo emyaka 7 maaso. Kati omuntu okakasa otya oba omatiza otya banno tina essomero eryo lyaffe. Bano batandika okusika omugwa mu kwabya olumbe lwa kitabo ku mwaka ogwedde nga bakulembeddwa mu Mawejje bawakanya okwabiza olumbe mu maka ga kitabo e Namagoma ekyaviirako kkooti okuyimiriza olumbe ky'okuluvannyuma lw'okuliza enjuyi zombi kkooti yakkiriza ne lugenda mu maaso. Ensala eyo simatidde nayo kuba ngisomyemu bagende mu maaso bategeke olumbe lwa taata ffe batwazaala katusigale nga tulabira bbali ebigenda mu maaso. Olw'okwabya olumbe enjuyi zombi zaatula ne zikkanya kungabanya y'emali ya kitabo teribaleeta abalirizi ababategeeza nti essomero lyokka libalirwamu obumbi 3 mu obukadde 4. Kyokka kino Mawejje ne banne bakiwakanya nga bagamba nti essomero lyokka litudde ku yiiko 7 mu kiseera kino libalirwamu obumbi 5. Kuvaliwa yatugamba nti wali mu biliyoni 3 songa eka yaawo kati okusinziira ku marketing nga weyimiridde kuba ffenna tuli basuubuzi ate nze n'amataka ngasuubula wali nze mmanyi wali wakati w'emiliyoni 3.5 n'ebina. Babadde maaso g'omumyuka w'omuwandiisi wa kkooti Samuel Olumu kyokka ne balimu okukkaanya omulamuzi n'abalagira okudda mu kkooti nga 19 omwezi guno. Francis Jema munnamateeka w'oludda Mawejje ategeeza nti baagala kkooti eyimirize buli kimu ekigenda mu maaso ku mali y'omugezi basooke bakanye. Tulize nga twagala kkooti eyimirize ebigenda mu maaso ku estate y'omugenzi Joseph Nyanzi Kyavaawa esangibwa mu bitundu ebyenjawulo naye particularly essomero lya St. Lucia Hill School Namagoma. Bano kati basabye kkooti okuyimiriza byonna ebikolebwa mu ssomero lino okutuusa ng'omusango bateekayo gw'oliddwa. Olwokuba bagenda bakukuta ne meeting bagabe ebintu by'omugenzi bo batwale wasava batwale St. Lucia nsaba kkooti eyimirize enkiiko zonna n'obubbi obugenda mu maaso mu ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu ssomero paka nga kkooti emaze okusalawo ki application eno gya temporary. Mawejje ateekayo okusaba kwe mu kkooti ng'ayagaliragira abaana bonna bakeberwe eddaga butonde. Era kifo kyetuva twagala tusaba ne DNA tugireyo ekituufu. Sentamu Asambazi bimugirwako n'agamba nti buli kimu ekyakolebwa kiri mu mateeka. Ate taata y'omu nga mulamu tteke gwe twali gesitalinga naye St. Lucia Hill School Namagoma Limited. Taata mukulu waffe Mawejje yali mukulu waffe n'olw'okuba obukumpanya bwe taata yali amumanyi teyamuteekako mu kampani. Agamba nti kitaawe bw'aba teyabeegaana Mawejje talina buyinza busaba kkooti kubakebera ndaga butonde. Gwe oyimaji taata yafa yawumula myaka 5 omwana yayagala okebeza nabirabako ne mawulire mmwe. Joseph Setimba yakusakidde Gulin ku Lwabukede TV. Ate nga tuvuddeyo Parliament ezeemu okutuula mu byokwerinda eby'amaanyi oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo abadde bategese okwekalakasa nga bawakanya obuli bw'enguzi obugambibwa okuba ku Parliament. Speaker mu kugulawo olutuula asomye ebbaluwa eya President ebadde enkambwe ng'erabula okukomya
okukyusakyusa ssente nga myaka ena obuwumbi obusoba mu 13,000 zezikyusiddwakyusibwa ng'ate zisobola okukola enguudo. Paalamenti ekomyewo okutuula olwaleero oluvannyuma lw'okuyitibwa okuva mu luwummula eddemu yeetegereza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 President Museveni gye yagaana okussaako omukono ng'awakanya eby'ababaka ba paalamenti okukyusakyusa ensimbi ezaali zigerekeddwa ku bintu ebikulu eri eggwanga wabula obunkenke bubadde bw'amaanyi era poliisi n'amagye bayiye abawanvu n'abampi okwetoloola paalamenti okunyweza ebyokwerinda bakirabulibwa okuba eriiso nga waliwo omusirikale ne kabangaliza poliisi era abasirikale bapoliisi ekakanya obujagalalo basibye balawuna Parliament Avenue yonna oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo ababadde bateekateeka okwekalakasa nga bawakanya obuli bw'enguzi obugambibwa okubeera mu paalamenti y'eggwanga n'obukiiko bubadde bulina okutuula okuli aka Park ne Kosase buwaliriziddwa okusazaamu enkiiko anti abagenyi ababadde balina okulabikako bagaaniddwa okuyingira nga babagobedde ku geeti olw'ebyokwerinda. Amyuka ssentebe w'akakiiko ka Kosase Alan Mayanja Sebunya ategeezezza nti nabo kibabuuseeko bwe babadde batudde nga balindirira abakungu okuva mu kitongole eky'omutindo gw'emmwanyi mu ggwanga ki UCDA ne bakabatema nti abakungu babagobedde ku miryango. Security tebakkiriza Paalamenti ababaka baze mu bungi mu lutuula lwa leero era ekubyeko bugule abamu ne babulwa ne we batuula n'ekidiridde kukaayanira bifo. Sipiika Munga asomedde Paalamenti ebbaluwa ya President enkambwe gye yawandiise ng'akomyawo ebbago eri embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno. The purpose of this sitting is for reconsideration of the appropriation bill 2024. President ategeezezza nti mu myaka ena gyokka ababaka baze bakyusakyusa embalirira okugijja ku miramwa gya gavumenti emikolo ng'ensimbi obuwumbi 3,100 ze zikyusiddwa mu bbanga lino. Therefore, diverting the 3.1 trillion in 4 years is equivalent to aborting 9 big roads of the Kampala-Masaka type or a much larger number of a smaller roads. President anokoddeyo ensonga 3 kwe yeesigamye okuli vulugu ayitiridde eyali mu kuyisa embalirira okusannyalaza enteekateeka za gavumenti ezisoosowaziddwa n'obulyake mu babaka ba paalamenti ababaga embalirira. There are 3 mistakes involved here. These are indiscipline in budgeting, sabotaging the national priorities, and now the suspicion of massive corruption. President alabudde Paalamenti obutaddayo kukyusa mbalirira ebagiddwa ng'essiga effuzi lyakulembera teryebuuziddwako. And request that no reshuffling of the budget ever happen again without an input of the executive. Kyokka ebbaluwa ya President eyogeza ababaka ebikankana abamu ne batandika okwesongamu ennwe kuwanyanyenyezebwa era ni President gw'alumiriza ku bulyake. The President accused this Parliament of being corrupt. Honourable members, nobody is corrupt. The rest is grasshopper mentality. You are in one bottle, just fighting each other for no reason. Ababaka okuli owa munisipali y'Ekira Ibrahim Semujonganda, omubaka omukyalo ow'e Butambala Aisha Kabanda, Theodore Sekikubo akiikirira ab'Emiyaga n'abalala bagamba nti waliwo obuzibu olwa pulezidenti okuyita essiga lya paalamenti eri abali b'enguzi. The latter is that you are tampering with priorities as parliament. Even doubt whether at this time we have the moral authority to discuss what the president sent back to us after he has accused us, all of us, of being corrupt. As parliament will look bad. Who caused this? We want to know. Don't blame all of us to this. Who caused all this? The issue of corruption in this parliament has gone beyond borders. Speaker Monga ategeezezza nti wadde nga bannaabwe baakwatibwa tekitegeeza nti emisango gibasse mu vvi. Even if some of our members have been arrested and they are in prison, there is a presumption of innocence.
Honorable members, can you shut up? Taba Minister alungamiza nti President alina obwesige mu Parliament era y'ensonga lwaki yakomezaawo budget gye bali. If he was not respecting us, he has other options. He can wara. Ababaka bakanyiza bekenenye embalirira era Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija naddamu n'agisoma. Speaker Mong ategeezezza nti tewali luwonko wakati wa Parliament n'amasika ga gavumenti amalala era bakolagana nabo bulungi. I want to assure this House that there is no problem between executive and legislature. Embalirira oluvannyuma eyisiddwa. By this House, those in favor say and the contrary nay. Ayes have it. Fred Kajubi ne Rachel Nakasi be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Eyali RCC owa Lubaga Herbert Anderson Burora asuze mu kadukulu ka poliisi oluvannyuma lw'okukwatibwa okuva maka ge Ntinda Kigogwa era nga ku poliisi eya CPS asibye olunaku lulamba nga bamukunya. Onaguddwako gwakozesa bubi mutimbagano. Amawulire g'okukwatibwa kwa Herbert Anderson Burora RCC w'e Lubaga gatandise okusaasaana mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Leero Burora aggiddwa mu maka ge agasangibwa Ntinda Kigogwa mu munisipaali y'e Nakawa n'atwalibwa ku poliisi y'e Kira Road okumukunya. Kitegerekese nti Burora n'abakungu ba poliisi bazeeyo mu maka ge okubaako okunoonyereza okukolebwa ng'enali naye aggiddwayo n'atwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala nga batuukedde mu ofiisi ya osi wa poliisi eyo. Kyokka abamu ku b'enganda za Burora bazze ku CPS era nga balabiddwako nga balingiza munda nga baagala okwogerako naye kyokka nga basiwa nsaano ku mazzi. Mu ofiisi ya osi amazeeyo akaseera katono era olugiddwayo atwaliddwa wansi okukola statimenti ngeno bwategeeza nga wekijja okuggwa. Eno naye aggiddwayo n'atwalibwa mu kkomera. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano akakasizza okukwatibwa kwa Burora nga guddwako emisango egy'enjawulo omuli ogw'okukozesa obubi omutimbagano. Kimukwasiza ensonga y'okusiiga obukyayi n'okukozesa bubi mutimbagano. Bino byonna biri mu mateeka ga Computer Misuse Act. Byakoze bino ng'akozesa omukutu gwe gwa X oba Twitter. Bwe buzibidde nga Burora akyali mu kadduukulu ka poliisi ya CPS mu Kampala nga wanaasubirwawo okuggibwawo olunaku olw'enkya atwalibwe mu kkooti. Tugenda kugoberera ne parliamentary police tulabe biki byegenda otubuulira ku musibe waffe. Poliisi yabadde ya parliament etugamba mu mutwala wano bagamba naffe tetumanyi tugenda kuza bakama baffe nefe netufuna information bamuleta ku CPS netugende wewaka nebakola search tetwategere byabadde baagala naye tebabifunye. Amaaso gaffe gali ku ssaawa era tubala ezinawerera essaawa 8 ssemateeka gwe tugamba tugenda kuddukira mu kooti tege application era tusabe bamutagende. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV. Kale abasasi baffe mwebalire ddala n'emboozi ezo nkusaba okkirize tusooke tuwummulemu. Kyekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Linda ne bino mugatali. Kale mbakulisayo nnyo mu kuwummulamu okwo ky'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu era kino tukitandise n'ensonga eza kampuni ya sukaali eya CN Sugar eyaggalwa gye buvuddeko. Ensonga zino zongedde okulanda abakulembeze nga bali wamu n'abatuuze bannamayingo bwe banaabidde mu maaso omuduumizi wa poliisi mu kitundu ekyo nga bamulumiriza okuba emabega w'emivuyo gino gyonna. Bano bakuŋŋaanyiza emikono egisoba mu 50,000 nga bagamba nti baagala kampuni yaabwe eggulwewo.
Mu mawulire agataliko nfufutuze tukulaga enkalo ku kampuni ya CN Sugar Namayingo, Minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa gye yalagira okuyimiriza emirimu gye buvuddeko olw'okulemererwa okutuukiriza ebisaanyizo. Embeera eno yatabula abakulembeze ba disitulikiti n'abantu abasoba mu 600 abaali bakolerayo era beekalakaasa okulaga obutali bumativu olwa gavumenti okugala ekkolero erimu lyokka lye balina mu kitundu nga n'abamu ku bo baakwatibwa. Abakulembeze okuli ababaka ba Parliament, ssentebe wa district ne RDC basinkanye abakulira kampuni eno n'abakozi ku nsonga eno era abakozi ba CN Sugar baloopedde RDC obukambwe abapoliisi bwe baakozesanga babakwata. DPC Kabakama yakomandinga polisi ye yaida yatandika kutukuba migo nakukuba masasi mu ibanga. President atwire factory abasada bavero tukuba masasi batukuba mutiya gas batukuba kiboko niyala kirala kubu DPC okwide babakanya okubibata okutangirani kabali abisalasala. Bano basabye abakulira polisi okukyusa DPC Joseph Kamukama okuva mu kitundu kino. Tulifuna okutisibwa ni DPC Kamukama omuntu baleta DPC Namayingo wiliye t-shirt bakalifa n'okuza n'obuyima bwana Namayingo Ssentebe wa district Ronald Sanya agamba nti afunye emikono 50,000 egy'abatuuze nga bawakanya ekya Minisita Mwebesa okuggala ekkolero lino. Eyawandiika ekiwandiiko yawasiyeni ebbaluwa ate yeekyusa mwene yasazaamu twamutwalira emikono egy'abantu abeera Namayingo olw'okutaano. Agamba nti awandiikidde n'IGP nga yeemulugunya ku nneeyisa ya DPC Kamukama olw'ebigambibwa nti akozesebwa abantu ab'olubato okulwanyisa enkulaakulana e Namayingo. Nini audios era naliweireyo ng'ali kwogera ku isimu ali kutusaba nze vice wange atukulembera atutwala ebugiri okutugulirira tulemese CN Sugar. Rashid Kakungulu akulira ekkolero lya CN Sugar alaza abakulembeze empapula ezibakkiriza okukola era alumiriza DPC okubalemesa emirimu ng'akozesebwa babavuganya. Naye DPC mu malowoozi ge ng'aliko b'abantu nti ekyo kifactory kibamenya tekirina biwandiiko. Ababaka b'ekitundu okuli Margaret Makoha ne Abdu Wadidwa bagumiza abatuuze ku nsonga z'ekkolero lino. Kitenda muludiko mudiiro ekirondebwa CN Sugar Namayingo kukyuyirwalira igongena Namayingo. Amyuka RDC mu kitundu kino Solomon Baleke agumiza abatuuze nti ensonga z'ekkolero lyabwe bazikolako n'alagira ne poliisi obutaddamu kutaataaganya musiga nsimbi kubanga ebbaluwa ya minisita teyagiwandiikira poliisi kuggala kkolero nga DPC ye yeetuminkiriza. Waliwo tebagiwandiikira DPC, ebbaluwa bagiwandiikira basiye. Mukama wange wali mpandikira nga ndagira era nja kuteeka mu nkola ebiragiro. Naye sirina kiragiro kya minisita ekingamba okuggalawo siye. Omwogezi wa poliisi mu Busoga East Diana Nandawula asabye abatuuze okuba abakkakkamu ku nsonga za DPC. Tebalowooza nti bajja kukozesa maanyi kumugoba bugobi mu ofiisi bwe batyo naye bwabaawo okwemulugunya poliisi erina emitendera egy'enjawulo gy'oyitamu okutuusa okwemulugunyako ku musirikale yenna. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Ate bo abataka abakulu ab'obusolya bagenze e Namibia gye bagenze okulaba ku Ssaabasajja embeera gy'alimu. Bwe babadde tebannasitula bategeezezza nti kye bagenda okuggyayo kye bajja okutegeeza Obuganda. Oluvannyuma lw'okusinkana omusigire wa Kabaka Omutaka Nadduli Kibaale mu maka g'esanga olunaku olw'eggulo bajjajja abataka b'obusolya basitudde mu kiro ekikeeseza olwaleero okwolekera eggwanga lya Namibia Kabaka gy'ali mu kuwummulako n'okujjanjabibwa ng'agoberera ebiragiro by'abasawo be. Bano baakulembeddwamu Omutaka Mbuga Eramula Kyaddondo ow'ekika ky'Envuma, Omutaka Walusimbi Mbiroza Nkya ayogedde ne bannamawulire ku kisaawe n'ategeeza nti okubuusabuusa ku mbeera ya Kabaka kugenda kuggwaawo amangu ddala nga bamulabye. Batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abataka kubanga be balina obuvunaanyizibwa ku Ssaabataka. Be bamulonda, be bamuteekako, be bamukolako emikolo. Agambye nti ekikulu baagala kulaba nga nabo abavunaanyizibwa obutereevu ku Kabaka bamanya embeera gy'alimu n'okusalira awamu amagezi okulaba ng'ajjanjabibwa. Kubanga Ssaabataka waffe. Ate Obuganda njagala okubutegeeza nti ffe abakulu b'ebika ffe tuzaala Ssaabataka.
abakulu b'ebika ffe tuzaala abaami kitegeeza mu Bwakabaka tuli bankizo tewali wantu wonna wasobola kutulema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Agaseko nti tewali muntu ayinza kwekiika mu kkubo ly'abataka nga balina ensonga gye baagala okugusa kubanga abandibadde bakikola baweereza mu Bwakabaka. Okuva Katikkiro okutuuka ku babitiibwa n'abamasaza bakozi bwa Bwakabaka ate ffe abataka bakulu ffe tuli Bwakabaka. Kati Obwakabaka bwe bwogera tusaba bubuli atu omukozi w'Obwakabaka yayogedde. Bano batambulidde mu nnyonyi ya kampuni ya Ethiopian Airlines nga basitudde ku ssaawa 8 ez'ekiro. Bazzukulu bonna gye muli mulinde ekigambo ekiva mu bajjajja nga bakomyewo kikolwe lwasalawo bagende bamusinkane. Byonna ebitambula byonna ebirabwa abataka bajja kutegeeza Obuganda kiki Kabaka waabwe kyaliko. Ebyo byonna ebyogerwa Kabaka bino Kabaka biri byonna byebeera mu bulamu bw'omuntu. Naye abataka ke bakutte olugendo kugenda okulaba Kabaka amuganda waabwe batya bwali mbeera kigyalimu tulina essuubi nti bajja kudda batukakase Kabaka ali kino oba ali kino. Tubasaba musabire bajjajja mmwe bano abagenze ku lugendo luno okusobola okutambula obulungi ate okudda tusobola okubategeeza embeera Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka gyalimu. Awo ng'ali mu ddwaliro e Mulago omuntu omulala tasobola genda kumulabira najja kubuulire nti nagenze nenda bataatawo nga gwe tusobola gendayo kyekiba kigaana ogenda. Ife abataka kitwetagisa kumulabako kwogera naye abataka tekitwetagisa kumulabira ku butambi kubanga tekinologi yajja tuyinza okwesanga nga akatambi nga siiye n'olwekyo abazzukulu mubanja ffe Ssaabasajja buli gye tuyitayo neeyo mutubuuza bajjajja Ssaabasajja ali ku ki Ssaabasajja aluwa Ssaabasajja waffe tumwetaaga naffe obulumi nga butuluma. Abataka batuuse Namibia mu ttuntu lya leero nga balindiridde kusinkana Ssaabasajja. Olunaku lw'eggulo Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yaweereza Obuganda obubaka obubagumya ng'asinziira e Namibia ng'ategeeza nti embeera y'obulamu bwe egenda etererera wakudda ku butaka essaawa yonna ng'ateredde. Embeera y'obulamu bwaffe egenda eterera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Kabaka yakunze Obuganda okuba obumu. Amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Kale ate minisita owa Kampala Hajat Minsa Kabanda asabye abazadde okuteeka ssente mu kusoma kw'abaana ate n'okutumbula ebitone byabwe kino kibayambe mu bulamu obw'omu maaso. Okwogera bino abadde ku mukolo ku ssomero lya Kisasi College ng'abayizi boolesa ebitone byabwe. Empaka ez'okwolesa ebitone ku ssomero lya Kisasi College zibadde wakati w'ennyumba nnya okuli Gava, Bakuuba, Sebagala ne Sempala. Omukolo gwetabiddwako abazadde, abayizi n'abagenyi ab'enjawulo okuli ne Basebagala nga bakulembeddwa Isaac Sempala, Faruku Ntege omutandisi w'essomero Latif Sebagala ne minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda era nga y'abadde omugenyi omukolo. Bavuganyiza mu nnyimba, okuzannya emizannyo, amazina ag'ekinnansi n'ebirala nga munnamawulire Pike Bosa yakuliddemu abasazi b'empaka. Gye bigweredde ng'abagava bawangudde empaka era ne bakwasibwa Sseddume w'ente. Sempala yebadde ey'okubiri n'eweebwa embuzi 2 era minisita Kabanda buli nnyumba agiwadde $25,000. Munnamateeka Luyimbazi Nalukoola, Faruku Ntege ne Dr. Hanifa Namala Sengendo be bamu ku bawadde obubaka ku mukolo guno. Okusembereza ki abaana okulaba nti ebbanga lyonna muwagidde essomero lino. Tusomesa akademikisi n'ebitone naye tuteekamu n'okubuulirira abaana. Akulira Kisasi College Ibrahim Sekamate ategeezezza nti batadde essira ku kukolera wamu ng'abazadde abasomesa n'abayizi okusaako okutuukiriza kalikulamu empya. Bakakasa n'okubagumya
Science College wetuuse tugamba nti the sky is the limit. Director Latif Sebagala ategeeza nti batadde essira ku bitone by'abayizi. Mwebale kumanya nti okutumbula ebitone kimu ku bintu ebizimba omwana abazadde bekuliko mu ngalo. Ye Hajat Minsa asiimye Haji Sebagala olw'ettofaali ly'agasse ku byenjigiriza. Mwebale kukuuma mutindo era nze kyembagamba nti wano kyoyagala kyonna osobola okikola ki okukifuna. David Sekayombya yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Kale okyatukoledde ddala bulungi omulabi waffe era katoyongereyo n'ekitundu kyaffe ekirala ekyagataliiko nfuufu. Kino tukitandise n'abalimi ko n'abalunzi mu bitundu eby'Ekayunga Nakasongola basanyufu oluvannyuma lw'olutindo olubadde lwabobya omutwe gavumenti okulujja kw'engalo. Minisita w'ebyentambula n'emirimu General Katumba Wamala ategeezezza nti kati baddembe okulukozesa. Olutindo luno lwali lwagwamu 2019. Olutindo gavumenti lwe yagyeko engalo lusangibwa wakati wa Kayunga ne Galiraaya nga luyonga ebitundu bino ku Nakasongola. Kati abalimi n'abalunzi bakkiriziddwa okuyisa ebyamaguzi byabwe nga bakozesa entambula yonna gye baagala. Minisitiri w'emirimu n'entambula General Katumba Wamala yakisizza gavumenti emaliza buli kimu. Era kati olutindo olwo twalutaddewo lukozesebwa tukyalina obutonotono obumaliriza tumukuttaanya naye nga nakati era olutindo lukozesebwa. Wano gwe tusaze ku kitabo kya minisitiri w'emirimu n'entambula alutegeeza nti olutindo luno olwatandika okuzibibwa mu mwaka 2019 luliko obwongo bu kilomita 3.5 era lumaze obumbi bw'ensimbi 9 mu obukadde lwanaku ezo obumbi 12 ezabalirirwa. Olutindo luno lukoleddwa ssente zaffe Government of Uganda twalubalirira nga tetunatandika ntujja kumalawo biliyoni 12 twakozesaako biliyoni 9 ne miliyoni 8. Katumba ategeeza nti babadde n'okusoomozebwa olw'embeera ya COVID-19 eyabaviirako okulwisa omulimu. Olutindo luzimbiddwa mu ggombolo ebbale nga luva ejjiira mu Kayunga okudda ebirwandi Nakasongola. Njagala kukubiriza abantu nti balukozese okwekulaakulanya kuba gavumenti lutaddemu ssente. Olutindo lunyini luliko kilomita 3.5. Abasozi ba kasooli ebijanjala ebikajjo n'ente basanyufu kubanga olutindo lubawewudde ku lugendo olw'okwetooloola e Kampala. Abageetwa tuli bubi nnyo batambula n'amaaso ate nga batuseera naye kati tutambula bulungi nnyo. Twebaza nnyo gavumenti ya Museveni, gavumenti ya NRM, twebaza mukulu ku maama. Yali omubaka wa Bbaale Nsamba Kumwami yasaba olutindo mu gavumenti agambye nti beera kyanonya obululu waliwo akabenje k'eryataka agwa mu kifo kino ne katta abantu 13 era ku olwo yasuubiza abantu okusaka olutindo nga byatuuka mu paalamenti yasookerako. Olutindo luno twaluteesezaako okulaba nti lusobola okuyamba ekitundu kino eky'Ebbaale ne Nakasongola. Abakampuni Omega basooka okuba ku tulakiti okulukola kyokka emirimu gyatambula kasobuyunula ne minisitiri w'entambula mulimu nagweddiza. Oluvannyuma lwa byonna minisitiri nekwata ye kennyini okulyeteekamu. Abatuuze basiibye abakola olutindo luno bongeremu amaanyi lisobole okumalizibwa era nga n'ab'e Kayunga baagala n'oluguudo okuva e Kayunga otuuka e Galiraaya lukubibwe koolaasi. Kyetusaba gavumenti eyanguyeeko oluguudo luno lube nti tutambula mu bwangu. Ku maama yeebaza Pulezidenti Museveni olw'okutuukiriza ekisuubizo. NRM ekoze project zizasobola kutegeera naye abantu abo balowooza ndowooza ziva wali zikola naye nga kwetaaga kwogera project. General Katumba abikudde ekyamu nti gavumenti erina enteekateeka okuzimba enti nezisukka mu 10 mu ggwanga lyonna okusobola okutumbula enkola eza gavumenti. Okukendeezaako ku mujjuzo ogwo gw'ogamba n'obunyigo obwo twetaaga enti okumpi 10 ku nguudo zaffe ate nga ssente si ntono. Wabula ku mbeera y'enguudo mu Kampala alambuludde bw'ate. Apolo kagwa basima akati tugumiikirize amakulu ago singa gonna ganaakolwa bulungi omugotteko guno oguliwo ogujja kendeera. Procopio Siromo nesawulo okuya bakusakidde eggulu eno Rabukedde TV. Kampuni ya MTN etongoza enkola eyazimba business ne Momo
mwegenda okuyita okukola abasuubuzi ensimbi eziwerera ddala obukadde 5. Enkola eno etongozeddwa olunaku olwaleero mu katale k'e Nakawa ng'egendereddwamu okutumbula embeera ez'abasuubuzi. Zemba Business ne Momo yenkola bakampuni y'ebyempuliziganya ya MTN gye batongoza olwaleero mu katale k'e Nakawa. Samuel Osapa kitonzi wa MTN alambuludde ku nkolo gye bagenda okubunyisa amasuubuzi okwetooloola eggwanga. Ekyabulijjo ekibaddewo ekyokuba nti olina obusobozi obufuna ssente kuva mu bakasitoma abo nga kyekisooka. Ekyokubiri naawe nga bizinesi osobola okusasula sapulaya oba eyo gy'osuubula amenvu gy'osuubula lumonde naye waba ne merchant code naye omusasulira ku MTN Momo Pay. Ayogedde ku ngeri abasuubuzi basobola okugatta ku nkola eno nga bakozesa enkulu ya mobile money. Kiba tugamba Zimba Business ne Momo. Momo Pay ogifunamu otya nti ssente bw'ozifuna teweetaaga kubeera na cash. Customer totambula na cash naate gwe business woman oba alina omudaala customer bw'ajja ezo ssente akusasula ku ssimu yo. Tukuwa kye tuyita merchant code. Bwe tukuwa merchant code bakasitoma banyiga *165 kadaala. Gwe business woman oba omusuubuzi onyiga *155 hash. Kakati akawaka *155 hash. Mu nkola eno abasuubuzi bakuulibwa ensembe okwongera mu bizinesi zaabwe ng'Osapa bw'annyonnyola. Tuwulidde omulanga nti tulina obuzibu bwa capital mu business. Kakati enkola ya Zimba Business yo ne Momo era awo wekiva nti tukuwadde obusobozi obufuna looni. Luli tubadde tufuna looni nga bakasitoma naye kati twagala kuwa looni ng'omusuubuzi ng'oyita ku *155 kadaala option namba 4 awo weewali looni. Ezo ssente bw'ozifuna oyongerako mu bizinesi oyinza okufuna $5,000 oyinza okufuna $3,000 oyinza okufuna $2,000,000. Loan limit up to 15 million. Kyemanyi oyo capital baakumala okuyimirira bizinesi nebanga eri masavu ate n'otunda. Abasuubuzi twogereko n'abasanyukidde enkola eno. Kagamba osobola okwanguyirwa okusasula ba loani zizo amangu ddala like school fees, umeme, water. Julius Kafuruma yakusakidde eggulu eno ku Abukere TV. Kyekitundu kyaffe ekisembayo oluvannyuma tugende mu gebyemizannyo. Bannalutale mu club ey'Emuyenga balonze pulezidenti waabwe ow'omulundi ogwa-37 nga ye Edward Katimbo Mugwanya. Omukolo gubadde buziga ng'alaze ki kyagenda okutandikirako. Abalotale kilabu y'Emuyenga bakunganidde buziga ku mukolo gw'okutuuza pulezidenti waabwe omulundi ogwa-37 gutandise n'abadde pulezidenti Simon Bate ogwa ofiisi eri ow'ekitiibwa Edward Katimbo Mugwanya amudidde embigere. That we declare Edward Katimbo Mugwanya the president of the Rotary Club of Muyenga. I pledge to uphold the goals, the mission and the objectives of our club. Abuliri bannatwala ebituukiddwako mu kisanja kye omuli n'okusima amasomero asibi bannakibiina olw'omutima omugabe. Takes a lot of commitment for members to put aside resources and time to get fully involved in the Rotary activities. And we can't take this for granted. Omukolo gwetabyeko namye ku mukunganya okundi kwa Vision Group era munnalutale Felix Osike ng'asiimiddwa olw'omulimu gwakoze okumanyisa abantu ebikwata ku lotale. Ye Emmanuel Katongole yaliko gavana wa kilabu atendereza abadde President Simon Batola omulimu gwakoze okuyamba abali bwetaavu. And I can say with confidence that Simon Bate is one of the best presidents I have seen on the African continent. Kati mbalamudde byagenda okutandikirako n'asiba bannalutale olw'okumusaamu obwesige. I promise Simon, Rotarian President Simon, that I will never let you down. I will do my best to keep the Bade Group idea going. Omugenyi omukulu abadde Martin Kasekeri yali amyuka akulira banka enkulu asiba balondeddwa okutambulira ku nnono ez'ekibiina.
Together, let us strive to make a meaningful difference in the lives of those we serve, leaving a lasting legacy of service and compassion. Mungiri mubatatulekera BMyenga Sunday Sunset nabo batuziza pulezidenti wabo mujja agula agaba ku mukolo kubadde ku Las Vegas ebuziga Edward Lyomya nga yabadde pulezidenti wa club awadde alipoota yebituukiddwako mu kisanja kye. Tukoze ku Alectong maternal health project era eno project ng'ebadde yakuyamba abakyala abazaala ne tubawa obuyambi kusapootinga eddwaliro mwe bazaalira e Alectong. Oluvaakeni Mugisha akoze omukolo okutuuza agulu yagaba wakati mu ssanyu. Of the Rotary Club of Myenga Sunday Sunset. It is on the bricks and the blocks that Edward and all the past presidents have built across the club. And we shall stand on that same foundation with my new board to be able to do the things that need to be done. Baloteri basimye Lyomya olw'omulimu gw'akoze. Tulina projects zetukola zebayita GAP, Girl Empowerment. David Tamale yakusakidde eggulu ku Lwakede TV. Kale abalabi baffe mwebalire ddala abakkiriza ne tuba nga tukyatambula ffenna okutuusa obudde buno. Kati ate tugenze mu ga byamizannyo. Gano tugaguddewo ne bannabyamizannyo ab'enjawulo abasiimiddwa olunaku olwaleero mu ngule eza Fort Betrayal Stars Sports Monthly Awards nga ne mu kwenda eyawummula Godfrey Mbalire y'omu ku abo abasiimiddwa. Saza football tournament Oweekitiibwa Godfrey Mbalire Mukwenda eyawummula y'omu ku bannabyamizannyo abasiimiddwa leero mu ngule za Fort Betrayal Stars Awards olw'okutumbula ebitone emipiira naddala mu mpaka z'amasaza ga Buganda. Oweekitiibwa Godfrey Mbalire yaliko ssentebe wa ttiimu Mitiana Yutoda bwe yabeerera mu liigi y'ababinywera mu mwaka gwa 2000 yakulemberako akakiiko akaddukanya emipiira gy'amasaza ga Buganda wakati wa 2011 okutuusa mu 2013 nga yali mpajiruwa okulaba ng'empaka zino ziddamu okuzannyibwa. Ku ttiimu y'essaza lya Ssingo yabawangulira ebikopo by'amasaza ng'ajjukirwa nnyo mu 2015 nga batimpula Buddu e Namboole goolo 5 ku bwerere ku fayinolo era ye yakulemberamu okuzimba ekisaawe kya Mitiana Saza Ground n'okukyetooloozaako Bbugwe mu 2012. Olwakino abamawulire kye bantuusizzaako nze mbadde simanyi nti abantu balaba ebintu byenkoze ebbanga eddene mu Buganda ne Uganda okutwalira owamu, mbadde simanyi nti bakiraba, naye ndi musanyufu ate era wano njozaayoza Ssaabasajja Kabaka kubanga singa teyali Ssaabasajja Kabaka kunnokolayo. Abalala bawangudde emipiira Rio Kepredoso omuzibizi wa Uganda Cranes yawangudde olw'omutindo omusufu gwe yayolesezza nga Uganda Cranes emega Botswana goolo emu ku bwereere n'okukubwa Algeria goolo 2-1 mu gy'okusunsulamu abalyetaba mu za World Cup mu 2026. Omuggunzi w'eŋŋumi Joshua Nyanzi amanyiddwa nga Spider yameze banne olw'okusituukira mu musipi gw'eggwanga ogwa National Welterweight title nga yakubye Mubaraka Seguya amanyiddwa nga General Sensa mu Nwana eza Sweet Science sizoni eyokusatu. Ate Brian Masaba yawangudde mu cricket he led the side nga Anyago awangudde mu basketball. Brian Masaba the team captain Ate bwe tweyongerayo mu mpaka za Bulaaya ez'amawanga eza Euro 2024 Netherlands yesoze quarter final oluvannyuma lw'okumegga Romania goolo 3 ku bwereere. Yo club okuli NEC, URA AFC, Vipers SC ne KCCA FC zitunuulidde omukono gwe yabadde omuwuutanyi wa Kitara FC Paulo Muchurezi. Final take Paul Muchurezi. Mu mwezi gwa Meeyi nga klabu ya Kitara yakamala okuba NEC ku goolo emu ku bwereere mu final za Stanbic Uganda Cup, omuwuutanyi waayo Paul Muchurezi yalangira nga bwagenda okabulira klabu eno oluvannyuma mu mwaka gumu n'ekitundu. Perfect match!
Muchulezi yegeta kucharwa mwagwa bilabi mwesa tungeshale mbigi ligi gava mu club ya Vipers SC. Onayogedde ensonga lwaki yasaza obutaza kujandagano ye. Bali tebasuubira nzo kuva mu kitara oba nzo kuva mu Vipers oba KCCA mabega kawo oba Mbarara City. Asawa zino era omuntu yena aliyo muwagizi wange oba omuntu yena yandi njagalize ebirungi ino kumanya nti sawa yonna omundi gwa kitalo gw'okubiri okukoma mu liigi yasobodde okumala mu ekyokuna wamu n'okuwangula ekikopo kya Uganda Cup. Muchulezi ayogedde ensonga lwaki basobodde okukola obulungi. Administration ebadde nungi okutandikira ku mukulu Kasaziddewo president kw'osa ne CEO mukulu Josh. There is a good coordination ebadde ngawo kuye n'abazanyi ne coach ne technical ng'olabye ddala ebintu bye bakola eba bimanyimuko bulungi. Omugatte Muchulezi atebedde kitala golo 15 ngebaza abagizi ba club eno okubabeerawo. Abawagizi timu bali bagirekeredde nnyo naye ku mulundi guno basobodde okubeera nga timu bagibeererawo. Obadde okiraba naawe buli omu ng'akiraba nti tugenda ku bisawo ebyenjawulo tuliko awe ate abali wakati basinga n'abawagizi. Pa Muchulezi amaze ebbanga ddene nga tali ku ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes nga tutegeezezza nga bwakola ennyo okulaba nga addamu okuyitibwa. Aganye okwogera gy'alaga essaawa eno naye nga club okuli RAFC, Vipers ne KCCFC gye yava zonna zaagala omukono gwe. Ngenda kuba mulaga ttiimu gye ngendamu empya, ttiimu gyeri tuli mu nteesaganya buli kimu kinaatera okugwa so babeere bagumiikiriza. Empaka z'ensero ez'amasomero eza ISF World Schools Basketball zikomekerezeddwa mu China nga ttiimu za Uganda zombi zifunye obumanyirivu n'ebyokuyiga mu mpaka zino. Ttiimu za Uganda ez'abalenzi n'abawala nga kwogasa n'abakungu bafunye obumanyirivu obw'omuwendo mu mpaka za ISF World Schools Basketball Championship ez'amaze ennaku 10 ezadde mu kibuga Macau ekya China. Ttiimu zino zayingidde ekikopo kino ku ddoboozi ery'omwanguka zaakumala okuwangula empaka za FIBA Under 18 Zone 5 African Championship Qualifiers e Lugogo ne zinyweza ekifo kyazo mu mpaka zino ezigenda okubeerawo mu August Johannesburg, South Africa. Wadde nga balina obwesige n'essuubi ly'okuleeta omudaali awaka, empaka za ISF zaakoze ng'okuzuukusa ttiimu ez'ebyekikugu nga zeeteekera empaka za FIBA Under 18 e South Africa. My experience here off court has been great. We've been interacting with teams and with key coaches. We've got to learn a lot of things like on court and how teams carry themselves off and on court. Ttiimu y'abalenzi yamalidde mu kifo kyakusatu mu kibinja kyayo ng'ewangudde enzannya 2 zokka ku ezennya emabega wa Serbia ne Brazil, ate ttiimu y'abawala yakubiddwa emipiira gyonna 3 n'emala emabega wa China, Bufaransa ne Chinese Taipei. Mu gw'okulwanira ebifo abalenzi bamalidde mu kifo kya 11 ate abawala ne bakwata kya 12. Gabadde gabya mizannyo agataliiko nfuufu bwe tutyo bwe tugafundikidde ate era nsaba okkirize ekitundu kino ekyagataliiko nfuufu nkifundikire bwe ntyo. Mbadde ssanyu Robina Mweruka ne Mebo Mulungi. Tukugamba nti oba ogasubiddwa tugaddamu saa 12 ez'okumakya. Abakushona designers be banyambaza gomesi ez'omulembe bwe zityo. Mukama Katonda abakuume musule bulungi mweraba.